Okay, Butereevu gwe alaba Focus TV nkwaniriza ne gamba nti webali nnyo okubeera nga okikola, webali nnyo okubeera nga tugoberera ebiseera byonna. Nze Ade Wilberforce Muyanja ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera nga ogoberera omukutu guno gwa Focus TV okola ky'amaanyi. Tanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga tubenga tutambula mu maaso naddala okuweereza amawulire agagwa mu ggwanga lyattu Uganda. Tulondamu stories ez'enkunala oba ez'enkizo janjabirwa ekindeeseewo si ku reportinga oba kutegeeza mawulire ga byabulamu wabula ekyandeese wano naze ne muganda waffe Joseph Seruwoza kama Katonda gwakowoledde mu kifo kino oluvannyuma lw'okuba nti yabadde teyawulira bulungi olunaku olw'eggulo n'ennaku eziyise nga yeemulugunya ku kifuba okuba nti kyabadde kimuluma era nga afuna obulumi obuwererako ddala mu kifuba. Nze nkola naye era mbadde mpereza naye mu programu ya Zuka n'ensonga nga waba taliiwo nze nzijuliriza ekifo ekyo obalyawo nga luwa ensonga ez'enjawulo. Kale n'olunaku olw'eggulo ku makya yantegeezezza nga ulcers bwe zitamuyisiza bulungi era nga yeetaaga okulaba nga afunako ku bujjanjabi era n'asaba nze mbeere nga ntula mu kifo kye wakiri programu y'olunaku olw'eggulo era n'engikola. Programu olwawedde nabadde nange nteekateeka okweyongerayo ku birala nenfuna essimu okuva eri mukyala waffe mukyala wa Seruwoza nga ntegeeza nti embeera yabadde yeeyongedde ulcers zimuluma nnyo era nantegeeza nti nandibadde ntuukako ewaka mbeere nga munona mwongereyoko ku ddwaliro era nange kye nakoze bunnambiro ne ŋŋenda mu maka ge ne mba nona ne famire okumutwala mu ddwaliro kwongera okuba nga yeekebejjebwa newankubadde nga yabadde afunyeko gye buvuddeko obujjanjabi obutonotono ku ulcers wabula ffenna nga tulowooza nti nga bulijjo ulcers abasinga bazibaluma mu mbeera ya bulijjo n'omirayo ku buweke oba n'ofuna ekyokulya n'otereera naye ekyamazima embeera yadde esukkako ku ekyo era mu kaseera ako wakati mu kumujja ewaka nga tumwongerayo okufuna obujjanjabi obwo ne tukkaanya ne mukyala we gwe twabadde ne mu mmotoka tugamba nti twetaaga okulaba nga afuna obwangu n'okuba nga abaako engeri gy'alabirirwamu olw'obulumi bwe yadde awulira mu mmotoka okumuleeta yabadde amenya omutto nga yeebase naye nga ŋŋamba nti awulira obulumi bw'amaanyi nnyo mu kifuba awo era ne kwe kusalawo bannaffe be tukwatagana nabo era be tukola nabo eddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital abali awo okumpi ne ŋŋamba nti katubeere nga we tugenda kubanga twabadde tuva ku kkubo eriva Ssentema eritusuula awo Emmengo bayita ery'abalintumaawo nenga nti katugenda awo okumpi ate abasawo bajja kwanguwa tuyinza okuba nga tetujja kuba nga tubeera mu layini ebbanga eddene olw'okuba nti embeera yabadde yeetaaga okuba nga tendingibwa amangu. Ekyamazima twatuusewo era abasawo bayanguyidde ddala naye ekyamazima mu kujjawo tetwategedde nti ulcers zaali zitutusiza ku mbeera bwetyo. Abasawo bwe twatuuse batugambye nti ono yeetaaga emergency olw'okuba nti n'omuka gwabadde tegukyawera bulungi era bagenza okugupima nga tegukyatuuka mu 9 we guba gutuuseko mu 9 ntegeeza oxygen gubanga mu 9 mu 2 nga ffenna twewuunya ulcers oba ulcers ziyinza zitutuusa omuntu ku mbeera bwetyo. Mu kaseera ako abasawo ne basalawo okuba nga bamuyambako oba bamuwa ekyuma ekimuyambako okussa kya oxygen yeeyongere nga bamwongera okuba nga bamwekebejja ne bamutwala mu kasenge ke bayita ka emergency ne bongera okumugoberera. Ebyo byabadde mu ssaawa wakati w'omunaana ne ssaawa 9 era ne tubeera mu mbeera eyo nga abasawo bamwekebejja buli ddakiika ntekako ku ccupa ezimuyambako okuddamu amaanyi n'okwongera okutta obuwuka nga tulowooza nti oba yafunyemu ka bacteria infection oba ne katambula oba akawuka ke bayita aka pyroliac aka ulcers nga bye by'amaanyi era ne tugatta ebbaluwa ne testi ze yali akozeeko omusawo n'atugamba nti yeetaaga okuddamu okuzeekebejja kiyinza okuba nga lukibataalabye obanga balina kye balabye ng'eddagala lye bakozesa lyabadde linafu ne tukkiriza ekyo testi ne ziddibwamu ne bamuggyako omusaayi era ne baddamu okubyekizamininga. Ekyamazima nga bye baali bazuula abalala byabadde bituufu naddala ku bacteria abo infection ne akawuka kano akaleeta ulcer nga bimu ku ebyo byabadde bimusumbwa naye nga okusinziira ku ddagala lye badde yakakolako wandibadde waliwo improvement naye ng'embeera eyongera kusajjuka. Omusawo n'alowooza ku kintu ky'okulaba nga bamukebera omutima naye nga gakatusooke tulabe bino oba eddagala lye bakozesezza okutta bu bacteria buli oba bu infection eriyinza okuba nga linafu amweko kulyamaanyi okusingako awo n'erikakkanya obulumi era abasawo ne bakikola ekyo naye ekyamazima nga enkyukakyuka ntono nga gamba bw'aba yeebasa awulira obulumi bwabadde bungi nnyo ng'alajjana mu kifuba awo era mpaka ezatuuse essaawa nga zitambulira ddala amuboozi obutagirwisa akawungeeza awo. Sawo n'agamba ati ekyamazima eddagala etumuwadde
kusinzira ku mbeera gye tunnyonnyodde liba limala bumazi bwe twongerako ejja kuba overdose liba lyetaaga okuliwa essaawa endala 24 kadde yeewaka mpola naye nga mukadde ako embeera yabadde stabilizinze nga oxygen level zirinnyeemu zituuse ku nnomo kubanga omusawo yadde ayagala wakati wa 9.5 ku 10 era abatwale tutuuseewo nga n'okwetambuza akusobola bulungi naye ng'akyawuliramu obulumi wabula tuba tugenda bwe tuti mu motoka muzeeyo ewaka ekyamazima n'awulira nga tajja kumalako ye mulinga omuntu n'awulira nga tasobola kudda waka twali tugezaako okwewala ekitanda ekyo olw'embeera nga tulowooza weziba ulcers bayinza otulagirira so n'atugamba nti amusooke mukomewo tuddemu kati twekebejje kimu ku kimu n'addamu ne bamukebera ekyamazima mu kaseera ku mutima gwabadde gukuba bulungi era nga embeera eraga nti omutima tegulina buzibu effect ile kavudde ku ulcers ne balowooza ku kintu kye bayita GAD olwokuba nti bagamba nti gaasi aba mungi wano ne yeetuma mu kifuba nga kibiseera ebisinga kitera okuleeta embeera y'okuba nti omuntu afunamu obulumi mu kifuba mu kaseera akazeeko omusawo n'amuwa ku ddagala yinza okusanula acids ezo era serowooza n'agamba nti ekyamazima tewali njawulo obulumi bweyongedde omusawo kutugamba nti agenda kukola scan oba okwekebejja omutima balabe oba waliwo obuzibu wakuliko amasavu oba waliwo ekireesa obuzibu ku mutima ogwo ekyamazima ne tudduka mangu awo ne tubeera nga tutandika ku nteekateeka eyo ey'okumuteeka ku kyuma ekyo ekikebera ku nkuba y'omutima bagenza okukikebera ekyamazima nga mu kaseera mpawe kaaga tikyatutena kaseera neddakiika yinza okuba nga teyaweze ekyo kyalabiddewo nti omusuwa ogujja omusaayi ku mutima okukkirira wansi okugaba omutima mu bitundu ebya wansi gwazibikira era nga mulimu kye bayita clot atulaba ndowooza kabanga omusaayi gusobola okukwata ekitole ne guyingira oba ne guziba omusaayi okutambula nga gwakwata soka clot yako omusawo n'atugamba nti kyetaagisa obwangu bwa ssaawa ekinene nnyo emu okutuuka emulago ku Uganda Heart Institute babeere nga baddamu okuba nga beekebejje wekiba nga ne bali kye balabye batandikira awo era n'atugamba nti buli kyonna ekyetaagisa wano weekiri ne batuwa ambulance era twebazanya abagombe Medical Services Hospital ne bakuba n'essimu ku Uganda Heart Institute okulaba nga tewaliwo bya layini omulwadde atuukira butuukizi ku bujjanjabi era mu kaseera ako serowooza naye ateekebwa mu ambulance n'aleetebwa wano ku Uganda Heart Institute era natandika okuba nga akolebwako wabula mu kaseera kwe yabadde azzeemu okuba nga ayogera bulungi era nga emboozi tuzinyumya nga tuwayiza ddala mukadde ako twagenza okuba nga tutuuka wano ne bakola preparation zaabwe bye beetaaga ne babitugamba era ne bikolebwako byonna okulaba nga obulamu bwa serowooza butereera era abasawo ne batugamba nti bweba nga ddala ebyo byonna bye beetaaga weebiri tewali buzibu kuloti bagenda kubanga bagijjamu era bo ntandika okubakwasa ogwabwe saawa 7-8 batandika okupreparinga serowooza bamuteeka ku byuma bulungi mukadde ako ekyamazima embeera yayongedde kubanga esajjuka busajjusi olwo nno nga pressure ye eganya okukka naye nga abasawo bagamba buli kimu kyabadde kitegekeddwa okulaba nga clot eyo bagimugjamu saawa zagenza okuwera 10 pressure nga eganya okukka embeera we yatabukidde era ng'ali ku byuma tannaba kubanga alongoosebwa atwalibwa okugiwamu clot obulamu bwe bwakomye siyinza kubanga nze mpa ripooti esembayo ku ki ekyamusse naye twamulese wano kubanga bajjamu clot eyo mukama katonda we yamukoowoledde kitalo buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi